We are not. I kindly request that you move with me. We reschedule this what? This arrangement. No. Let them receive our petition. And peacefully. Peaceful movement. Peaceful movement. We are peaceful. We are peaceful. We are peaceful. We are peaceful. Stop pick up. China, stop pick up. China, stop pick up. We are peaceful. China, stop pick up. We are peaceful. I've done nothing. I've done nothing. We are peaceful. China, stop. They give our petition to the Chinese ambassador. We shall not come here to That is that they stop ECUP. We do not want the ECUP pipeline in Uganda. And why? There's 4 reasons for it. The first reason is because local people are being expelled from their houses and from their gardens, so they will lose their livelihoods. Secondly is that the wildlife is going to be chased away from their habitats. Gatugezaako yita ambassador wa China ayogere ne kampani zinene ez'aba China ezitadde ssente mu mafuta okusima amafuta agasangibwa ehoyima etirenga n'ebitundu ebisigadde. Ensonga gye tuleese era ewandiikiddwa ennungi ennyo. Tubasaba ti kampani zino zikwate ssente zezaagala otteeka mu mafuta gano ziteeke mu bintu ebirala ebisobola otuwa engeri endala ezisobola otuwa amafuta oba ezisobola otuwa ebintu ebirungi ebyokukozesa nga biyamba obutonde era nga bigenda beerawo ebbanga lyonna. Waliwo abantu bano abakwatiddwa olunaku olwaleero ku embasi ya China awo Kololo. Bano era nga bulijjo bantu tubamanyi gwabwe gwakukeera ku makya kukwata bipande kugenda ku embasi ya China kulaga butali mativu nti China yenyigidde mu kukwatagana ne Uganda okusima amafuta mu bitundu ebyehoyima ne Buliisa. So tuli mu kunoonyereza ku kigambibwa okuba nti no babadde beeyisanga ekitagasa nga kwotadde okuuma omuliro mu bantu okwekalakaasa. We shall not go to